Rolex. Hey. Nakawulidde. Kwagala nnyo kale wetale muwoomya. Owoomya oli wakabi nnyo kale byekole muwoomya owoomya wabula onyumisa obulamu byekole gwe mujje nga mwenda besho gye mutalabangako nange kennyini njewulira bapulezidenti ababiri bombi webali abawuma mujje okundaba ebyo bya politics genda mu government in my heart. You know why? Let me explain. That man is kind. Omusajja oyo wakisa saha era mmwe muyinza okusulasulamu ebyamwe byemwagala tebinkwata naye oyo kyali wange bro nga wona bayinzalibwa ne Isma naye bwe ngamba nti nyinamu obuzibu newemba sinabo mugamba abeerawo alinga kabako waliwo abantu bo nga tosobola badi nayinga kubalaba because they continuously love you and support you and are there for you. So Sa is one of them, Kabako is one of them, and Kansime is one of them. Waliwo abantu mu industry nga bambye banjagala bwagazi, and I respect that and I love that because in industry si kya bulijjo. So thank you. Nga bwe nagambye earlier njagala kwe challenging to be better. Bobo oyagala okulaba omuntu gwotalabangako muggwe olina okwechallenging n'okola kyotakolangako. If you want to get something you've never gotten, you do something you've never done. So njagala kwepushinga ne challenging kubanga nyina show gye nyina mu mutwe nze nganze gye manyi gye nsobola okukola gye sikolangako. So njagala kumanya kisaawe kye kyaŋŋaana nengenda mu Serena. Njagala ngeri closed bulungi nnyo nga sound esigala omu lights njagala kulaba kikyenyiza kukola in a closed place like Serena kubanga byonna byennyina mu mutwe tebikola bulungi mu kisaawe. Kati ate nga bonalaba nti omusota guyubula skin yagwo ndi mu kuyubula nange ne mu kujjawo skin ya Shiboli ngenda kutandika 33 omwezi ogujja ntandika emyaka 33 natandika okukola ku myaka 15. So sikyalowooza kyekimu sikyayagala bintu byebimu ebintu byenjagala bikyuseemu ng'era omuntu yenna akula waaba okula si kwa buli omu naye waliwo abakula. Kati nze nkula buli mwaka nkyuka kati wano wendi nkulira nga njagala kukolayo kintu kyesikolangako ate era ntapinge ne mutwe gwange ku kibulijjo kye njagala okukola kyesisobola kukola nkikole mu Serena. So njagala kulabako mu Serena yinza kukola ki. Oyo nyinyi awo yogeredde ku kyemyaka n'ogamba otaninga 33. Yeah, next month. November. Just recently Helen Koma yawezeza yatugambye agenze mu 40 plus and people ne batanko yetubadde babagana bagamba but Sheebah yaliwa mu obsession with anti mwenna kye mwerabira just mwagala nnyo. No, there is one thing omuntu yenna waweza emyaka 3 plus nze manyi abawaka n'emyaka ekibasumbuwa ogenda n'ojjukira nti gw'olina egyo emyaka n'egisingako ne tonnakola bintu byenkoze kati n'owulira ng'olina kuwakanya myaka gyange okwewuliza obulungi. Kati kino kyekiriwo, don't make yourself comfortable by denying the reality. Reality is nyine emyaka 33. Kati gwoba oyongerako emeka kiri gyo. I'm 33. I joined Obsessions in 2007. Helen Ray joining. Mumanye facts zammwe nze na joining Obsessions nga ne Jangu ewedde hit yaabwe na replacing a Clio in 2007. I was 17 years. Do the math. Tugende ku kibuuzo ekirala tutuddamu ebyo bintu byagala mbajjemu obwo buntu ntuobu. Ali alone wayagende ku new journey. You make us think like age is catching up on you. New journey ne yokweyubula. Age is not catching up with me. I'm growing. Omuntu yenna wakabi. You evolve. Okula. Tosigala mfu kyekimu ng'okola ekintu kyekimu emyaka gyo gyonna gy'ogenda okuba ku nsi. Bw'oba wali oyagala nnyo ebbaala ogenda okulaba wogenda mu myaka 4 plus ng'ogamba ati kino nekyo tekyangasa. Bw'oba wali mwenzi nnyo ng'omusajja ng'ogamba bannanga abakazi bombadde nabo naye banzimbye. So bakiyita kukula. Si myaka to chase you but to grow up. Omanya abantu bangi bongerako emyaka naye tebakula. So for me I'm talking about growth and maturity. So nkuze ebintu byenjagala binene. Njagala ebintu bingi naye bibanyonyola temuyinza kitegeera nyina eryato limu nenjagala obwato nga 3 nga buli kamba butwala abantu 10 ebyo nanyina obikolerera ate siyinza kukola bintu byebimu okufuna bisifunangako nyina okyusa
Okay, right there, omuntu nga ffe Namayimbi n'abantu bafanze bandyagadde okwebuuza. This comes at a point when you'll be fallen with your former manager actively. Kina engeri kyakugulamu amaaso okwawukana ne Jeff actively wali watugamba akyali kyaliwo but not active manager. Kubanga wakati sasa tunataka exploiting new grounds n'okulaba muno yagala ku evolve. Kina engeri kyakugulamu amaaso okwawukana ne Jeff. What I can tell you is Jani yange n'omwami oyo yali good era nga bulijjo lwakuba tugaana naye buli omu alina wakutuusa kino kiggwa neweeyongerayo kati mwami Jeff yantuusa we yantuusa emyaka 9 gye twakola ffenna naye ne mutuusiza we namukola ki we namutuusa kati essaawa era nga bwe nakugambye ng'omuntu akula neeyongerayo with all due respect. Ekirala Okay, on that note, omusajja yakuteeka yanteekawo twakolagana nentuukawo okunteekawo kiringa okunsitula n'akimpa teyakimpa yasayininga omwana muto young talent atitinganga gwe asoundinganga gwe sikimanyi ekyo kino tukiyite nti nzita competition ekyo mbadde sikimanyi bwe yasayininga omwana asoundinganga nze honestly nze ndi mu world yange va kubinkwatako era kumacha gena kati already I'm adding on company to company I'm too busy so ebintu ebimu sibimanya ate era ebintu ebimu tibimalira nnyo budde nga bwe nabagambye abawagizi tulina bangi era omwana oyo gwe yasayininga asobola ofuna abawagizi be ali nange nesigaza abange tewali nnyo kyetulwanira wange buli omu akola omulimu gwe afune kyalina ekibuzo kyayagala okugjayo nti kiringa wonaakwata siku kyakutulikodi nti n'okwata replica kitegeeza nti n'omuntu n'akuwozaamu n'ennyinda ze batandikira omanyi abantu abanjozezaamu naye gwe bangi but the thing is about okuwozaamu wabeerawo original copy. I'm the original copy, it will never change. Why are you a threat to many female artists and male artists apparently? Why am I a threat to both of them? I'm very focused. My eyes simanya ebisigadde byonna bibeera background noise naye amaaso gange gali ku goali yange. That's why I scare everybody. Yes, among sorry.